omulokole naye wamulogako namulogako gyagenda experience waje awo wenamanyira amaanyi ga Yesu. Waliwo mulamu wange sijja kumwogera linnya ne muto wange kuba abantu bamanyiddwa wano mu kibuga. Muka muto wange najja alokoka. Muto wange bw'alokoka kyatunyiiza nnyo. Bayanyiiga ate nze nenkambuwana nnyo n'okusinga bba. Beerokosa nnyini. Ne mukuba n'okumukuba. Ne nnyingira mu nnyumba nenkanyuga ebintu mu kisenge nga mbijjamu nga mbikanyuga. Sibba naye mulamu wange. Mpozi yafanna mulamu wo. Muka muganda wange. Aba muka muganda. Muka muto wange. Ye yeerokosa. Ebiseera bwe weyitanga yeerokosezza. Era kwerokosa nga yeerokosezza. Bagenda mu balokole eyo ne bajjako ettaala nti Yesu akuntumye aleeta bwenzi nti mulokole. N'obusungu olabika wali mukambwe. Ne mukubira ddala. N'omufulumya ennyumba. Ne mugamba genda. Era muto wange nanneegayira muleke agende. Muleke ky'omukubyemu kimala agende. Kati ng'asabira wa musumba gy'agenda. Ne mugamba omusajja oyo yeeyita ki? Tuba tuli awo ng'omusumba ajja. Sajja lyamanyi bwe litikudde Bayibuli lyamuka. Nagamba wuyo mukazi wo gye yagenda mulamu wo gy'asabira oyo. Ne muganda mu kisenyi wano baali batundawo embuzi n'enkoko nga kiri ekifo kimu. Bayitangawo wa Haji Kiggundu. Ne muganda tugende tugule enkoko. Nga mmanyi oyo ngenda kusindikamu amayembe kumenya bumenya mu jjenje ekkalu. Ologa pasita eyalokodde atutte mukyala waffe sikumulokole yamutwala yatusigulira mukazi waffe ffe kyetugamba ebiseera ebyo ffe kyetugamba nti yasigula ki mukazi wattu ng'agendayo gy'asabira era gye yalokokera. Akati ne tusala enkoko n'ensindika amayembe ana nga mmanyi nti okukeera ku nkya ng'omusumba yakazidda. Ekyo kujja kubeera kumenya maama ejjenje olimanyi. Waliwo ejjenje agakaabaganga. Ekiraabu nga mmanyi nti ngenda kumenya mu jjenje ekkalu. Ebiseera ebyo ng'amayembe gaakula oyina ana malamba. Ana? Diddata maama. Leka kunseera ana. Golina ameka. Omusajja mandu omulamba mbeere n'amayembe ana. Omanyi kye bayita ekisibo maama musumba. Ekyo kiba kisibo. Ng'olina amayembe go gabwe bakuwangira amayembe ge bakuwangidde ate n'ogenda ng'owamba amayembe amalala ag'abalogo banno. Nega omulogo wa wali yafuluse babeera bamuwambye agamayembe n'ogeddiza era ku frontline ge gasookayo gano ge wajja ng'owamba ge gasookayo gano gaba makulu nnyo. Kakati kugereze nti nali nyine jembe lubowa n'enambaga mukazi we ng'abo bakulu nnyo ago ge bampangira era nga n'ennyumba zennina zaago kubanga ejjembe erya lubowa n'enambaga buli bebeera n'amayumba nga njawule. Akati gano g'osindikira musumba gano ge wali wawambako balala. Ago agali awo n'ensindika naana nga n'okaaga mmanyi nti okukeera ku nkya omwana ajja kubanga aŋŋamba bugambi kubanga ogwo omulembe ogwaffe tegwaliko masimu ajja kuŋŋamba bugambi nti musumba nti lwakazizza dda. Era nasindika nga mmanyi nti kyensindika kyenkola nkimanyi nga n'omwana wattu naye anneesiga. Mwana wattu ono omulamu omuto. Muganda wange wooli owamulamu gwe nakuba. Tegadda. Bagakwatirayo. Amayembe ana eteri kintu kigonvu nga jjembe. Akalulu bannange kaba ka Yesu. Bano abalokole bye basindika omuliro nkusumulako omuliro bagasumulako omuliro. Ogwo kyo olaba nga ayogera obwogezi ogwo guba muliro gwennyini. Ekyo nkimanyi bulungi nkirinako obukakafu obutali bwa mulundi gumu oba ebiri. Ogwo lwoga nti faya ogwo muliro. Tebwadde obuyembe. Abiri gadda naye tega reportinga. Osindikira omusumba amayembe ge wasindisana nabo bagakusumulako faya gakomawo abiri.
abiri bagokeza tegadda n'okutuusa we nalokokera nga tegakomyewo. mikwano gyaffe abalungi mu kaseera kano ke tuli mu ndowooza okalaba kaseera nno kanyuvu nnyo eri gwe atannategeera yesu. obulamu ndowooza obulaba mukwano buyinza obutabeera bulungi nnyo ate nga bwe bagambye naye gwe yakkiriza kristo naawe agenda okulokoka ogenda kubeera omusumba amayembe emizimu gyonna ebitambo byonna bigenda kuvunnama kubanga ogenda kufuuka omusumba wa famire ogenda kufuuka omusumba w'ekikamu. olwo ye yali yafuuka omusumba w'obulamu bwe omusumba w'ekika nga amayembe gano tegakyali g'amaanyi gyali gyali nga googera bya bulimba yes kyegogedde nga tekijja kukola. kakati omusajja oyo bw'alina budde bwalwagguloggulo nagamba muto wange nagamba tewasindise era ekintu ekyo omwana okumuddamu kyambula kubanga nga ekintu kyenkola ng'omuntu bw'ogamba nti mmanyi okulima ne bwe luba lumbugu awo nenkizuula mu bwongo bwange omwana olisa akimugamba egamba abalokole basooka kweganga. kyebava luno ekigambo ekyogera nti abalokole bamala kutereeza byakika magezi agajja neŋŋamba nemugaa nti kakati kyomanyi nti ate kubanga okutandikira ejjembe okulisindika ku nkoko oba okwo kulinga kugezesa bugezesa. Neŋŋamba ne tugula embuzi mu kisenyawo wakikuuma ne tugisala nga naye waali ne tugasindika amayembe 6 nga mmanyi nti gajja kumumenyaamenya n'aba n'amutwala okumuziika balabe nga n'amagumba gali kungulu. ebyuma byange nali mbyesiga ng'era mbyenyumirizaamu abalanga bampita byuma gawuluguma nga bamanyi. abavubuka balina enjogera gye boogera kati oba engereesa ne bagamba nti atantya nze gwe ntya atatya gwe nze mba mutya. kati n'ensindika amayembe 4 maama wange ku faayo eyo tegaalutonda. bannange luli 2 ge gaakomawo ku lunaana gagenzi gemayembe 6 naye nze nga tuluyita lutabaalo olutabaalo okukwatirayo ejjembe lyange nti baali nasindikiza ejjembe ne balyogeza nti tubadde tuva waagundi yatusindise ng'ekyo kizira n'okutta kitta. bamanyi okugakweka ne gatayogera bintu bituufu we gabadde gava n'ogogeza n'otosobola googeza. tujja kukanokola yenkya tukyali ku pasitoono eyayingira mu kika n'alokola mulamu eyeeyitaayita atambula ayinigguka. oli omusajja nga gwambwiritidisamu ne bayibuli bw'ati ate bwagaaga bwe nti neempulira obulumi mu mutima gwange. ganaana bwe gataakomawo wawuliranga kati gana 2 ana agafika akoana agafikawo agali 6 nagali 2 ne galipootinga ne gagamba mandwa eri waliyo omuliro. my lord waliyo omuliro kuba akalulu mulokola ali eyo bulijjo mbuuza kabeere lubaale wakika bategeera batya nti gwe omulokole gwaduuyi bategeera butya nti omulokole gwolemeseza emizimu tobeerayo kubanga oli muliro obeera ku bibyo omuliro guno gwe tusindika gw'osindika ogwo toyogera bwogezi ekyo eyo nkugambe nti mu gye ebeera oba njiyite munduki ey'amaanyi gye nnyinza okugamba nti ogwo fire awo oba okubira ddala ku nnyama kwennyini. naye weebuuze maama musumba nsaba kubuuza bubuuza nange kantu kano bw'ogamba nti eno yonna gye tubuulira enjiri amasabo ge twokya teri lubaale teri mayembe teri misambwa lwaki tebitutta yanti yesu gwe muliro ogwokya. kati kirinda bwetereeza bw'oneetereeza n'obeera ne yesu oli muliro
ne bwe banaatega ettalo ojja kulibuuka. Nkiinako obujulizi era nkimanyi bulungi. Kati nno totubuukira kubanga munnaaye gye tutuuse awo ensi yeetaaga okubaako kyeyiga. Amiina. Wakati mu kaseera we tugenda. Amiina. Era kyekyandokosa. Kyekyakulokosa. Yesu yakikola bugenderevu. Lwaki nve mu ssabo nkyogera bulungi nga sirimba era wabeerayo omulala ayinza okumpakanya. Nze nasooka omulaguzi wano ayali ayina amayembe lubaale ayasooka okulokoka n'entandika okwogera ebiri mu ssabo. Abalaguzi ne batandika okulokoka nga njogedde ebiri mu ssabo. Tutambule mpolampola. Tugende mpolampola. Kubanga awo akaseera ako ovudde mu kyalo ozze eno mu Kampala nawe ogenda kusawulirawo. Olwo olina okonnekitinga weeyongera nti singa omuntu ajja nga si Muganda naye nga bamulogedde tugambe wa bamulogedde Congo. Wano mu Buganda umali mu Uganda wano kubanga kakati oyinza wano mu Uganda tulina eggwanga baliyita Banyoli. Abanyoli wansi w'enjuba asobola okumpakanya ayinza okumpakanya naye tewali mu Uganda wano asinga munyoli kuloga. Omunyoli aloga ne bwebeera mmotoka nga mpya bakuyita kulaama eri ewaabwe eyabika omupiira nga yabadde oba baasi mukazi waagirinnye n'agiraama n'amanya nti baasi eyo yerinnye mukyala wange gyalinnye oba ebadde eva Busia ejja eno Kampala eyinza obutatuuka mu mabira. Ku bintu bibiri bwe tekola accident eyinza okwabika omupiira ng'ate mipya. Ekyo kirinako obukakafu. Kati owasiza n'ayongerako. Omukyala ono gwe nawasa ng'ate ye ewaabwe bwe baga nti nga batwala balamu. Mwanyina Benigulu oba Benigulu wamuwuliranga oyo sitya kumwogerako yali mukodomi wange era twakolanga ffenna. Mugenzi kati. Mugenzi. Yali kitaawe bamuyitanga Nkoyoyo ng'abeera Kalangaalo era bamuyimbamu n'oluyimba nti ekyali kinuma Nkoyoyo yakiwonya. Yali musajja mulogo nga naye yeetegeera mu bulogo bwe ng'abwewaaniramu. Kogwe kanneeyongere eno ddala. Kati bwe nkwana muwala we ne ŋŋenda ne tukyalayo ne ntwalayo ku bintu n'amanya ebintu byenkola omulimo gwenkola yasanyuka nnyo. Yali omukyalo oyo alina waafumbiddwako naye nga tamwagalizaayo. Kakati bwe yatuuka eno ewange nga ffenna tufaanaganya omulimu n'asanyuka. Naye maama ebyo byonna byonna nga mbikubuulira wansi w'enjuba tuyina kye twafuna eky'obwereere naye nga kya bbeeyi mu byebbeeyi ye Yesu. Awo nno tujja kutuukawo engalo n'akalulu tujja giraya tutandikire wali ali eyo ng'aganeyawo waatuuse naye nga tamanyi kyakkola. Olwo bw'omufuna mweyongera wa. Kaakati we tweyongera n'antwala ewaabwe omusajja Nkoyoyo Sezaala wange yanjagala ate ng'amanye emiti egiroga. Nampa wali olabyeyo omuko asula ne Sezaala we mu buliri. Wali okibuliddeko oba wali okirabyeko? Ate omuko asula ku buko. Maama nga ffe tusula bwe ŋŋenda ewuwe tusula twebikka olubugo lumu. Naŋŋamba nakwagala tokyali muko oli muzzukulu. Muba mwewulira awo ng'otuula bw'oti naawe ne weewulira nga bw'otuula bw'oti ogane bannange ndi w'amaanyi. Musumba wange musumba ne bw'otambula obutambuzi ne ku ttaka w'olinnye ng'owulira oli munywevu ng'ate ogamba nti ataani anti abasamizi obalaba talina gw'atya ate onootya ki? Era waliwo ne wootuuka ogamba nti bw'oba oyagala gezaako. Abavubuka ab'ennaku zino balina enjogera gye boogera tizaabike ki? Emipiira. Twegezeemu bwegeza. Eyo mu nsi y'obulogo mwamanyi n'okwegezaamu ani asinga amaanyi. Oli ayinza naawe n'omuddiza. Awo senga oba mbuukirewo nkulageeko we kyatuukako. Anti ontwala mangu naye ng'ate bwe tukyali ebintu bikyali bingi naye bajja tutuukiriza tujja kutambula nja babuulira waawe banaatusanga nga tweyongerayo mu maaso. Amiina. Kati tuuka wali eri we tubadde. Kakati awo
omukyalo ono amaze okuntwala wa taata we taata wansiimye aŋŋambye amayembe ag'okumutwe nkubuulire sikuyita muko tokyali muko oli muzzukulu tugakyuse gadde mu lulege okole ssente kati nga bw'omanyi omuvubuka ate ne ssente nga nange nkyagala nga bwe ŋŋendako ewuwe atuula butuuzi wali nensigalaga nga ti ejjembe lino lyogerera litya mu lulege nempulira nga lyogerera wali nempulira nga lyogerera wano omuliro nengulaba wano nenga nti nange nteekwa kufuna ku ekyo kati mba nkyali eyo bwe nkomawo wano neŋŋenda ejjinja bwe ŋŋenda ejjinja nali ŋŋenze kusawulayo bwe ntuukayo olinaga nti tosobola kufuna kuno kifo n'okolera kuno naye nga byojjanjaba bikolera ddala maama nga bw'otandika okulogologera ddala musumba nsonyiwa nsese busesi abamu bakubuuza nti ddala bakubuuza nti waliyo ejjembe wali owuliddeko nti gundi bamusindikidde amayembe n'afa ganagagira ku pikipiki wali okiwuliddeko nagawulira nti bagasindikira ku pikipiki ago waliwo eri epikipiki waliwo eriyinza okutambulira mu musota waliwo eriyinza okutambulira okimanyi ekino ekiwuka ekibeera mu nnyumba era kitera n'okuvuuma nga kirya ebuliti ekivuvuumira bagasindikiramu ejjembe balisindikira mu sigga omutima mugujjawa eyayingirira mu lubaale ng'oyagala kutaasa bantu omutima ogujjawo ogutandika okukola obubi abantu ng'oyingidde mu bintu bino eby'obulogo amiina kino nsonyiwa okukyogera bwe nti omutima guno kyeguva gusavuwala olwa ssente ezijja n'ebintu ebijjirako ng'abakyala bw'oba musajja n'omukazi bw'ataba nnyo nti ali kakwakulizaako tomukkiriza kukwata mu mayembe go bweyotyo bwe mwakolanga era tomukkiriza kukwata mu lubaale naye bw'oleeta emmundu n'okubawo amasasi ate ekyo kubawo kaakati oyo ojja kubagana amaliba ate bw'ofukamu awo oba omufuludde anti byebyo ebireeta okumufulula omanyi ebyo byebimuleeta okumufulula wangi byebimuleeta okumufulula lubaale tafukwamu lubaale omukyala bw'abeera mu nsonga ekintu kiri najja akikubamu lubaale agenze naye katonda baneewe tumwebalize oyo ye tafululwa mikwano gyaffe abalungi munzikirize mu kaseera kano ndowooza olaba waliwo asinga amaanyi wakati mu kutegeera nti sitaani alina amaanyi naye waliwo ate asinga amaanyi ye katonda waffe omulungi